Kasooli ky'ekirime ekimanyiddwa kumpi buli muntu era ng'abalimi bangi bakirima nnyo, wabula eky'ennaku bangi bakaaba mu biseera by'amakungula naddala nga bajjamu kitono okusinziira ku kye baasuubira. Okuva leero n'okweyongerayo, amakanda tugasimbye ejjinja mu Busoga mu kibangirizi kya bannamakolero ku nnimiro y'okugezesa ya Faith Agro Inputs abakugu mu kunoonyereza ku nsigo n'ennima ya kasooli ennungi. Mu lugendo luno omukugu waffe ye Ambrose Odwoli atubuulidde nti omulimi yenna bw'aba anaafuna mu kasooli okwetegereza ekika ky'agenda okusimba kikulu nnyo era bwe kitaba bwe kityo aba waakuviiramu awo. Waliwo ebika bye tusimba nga tutagetinga fresh market. Ekyokubiri, tutunuulira kasooli nga tusobola okufunamu akawunga at the same time ne tufuna maize bran. Ebika ebyo byonna weebiri. Tuna kasooli nga osobola mulima nga kigendera kya silage oba forage, emmere y'ente. Olw'okuba mu mbeera eno tutunuulidde nnyo omulimi aluubirira okulima kasooli ow'obusuubuzi. Omukugu waffe agamba nti ekigendererwa mu ekyo kwe kulaba nga ku nkomerero y'omwaka omulimi aba n'akamwenyumwenyu naddala nga ekiruubirirwa kye kituukiddwako. Twagala alizaati, twagala makungula. Omulembe gw'okulima kasooli n'ofuna ensawo 3 tegukyagasa. Omulembe gw'olima kasooli n'ofuna ensawo 10 tetukyatuyamba. Omulembe gw'okulima kasooli n'ofuna ensawo 15 2 tegukyatuyamba. Ku bino ebika ebisatu bya kasooli byembalaze wano, bw'oba kasooli akusaze ojja kutandika ku ensawo 30. Olw'okuba ensigo ze tuluubirira okusimba nnungi ddala nga bwe tunaalaba mu maaso eyo, omukugu waffe atubuulidde nti buli kinnya kisimbibwamu empeka emu era alambuludde ku birina okugobererwa mu kusimba. Kasooli akulira wansi w'ennaku 9 gye myezi 3. Mu kumusimba okufunamu kasooli bulungi twetaaga okumuwa amabanga ga fuuti 3 kwemu. Ekinnya ku kinnya fuuti emu, layini ku layini fuuti 3. Mu buli kya ne tuteekamu empeka emu. Ono alabudde nti kasooli singa abatalabiriddwa bulungi mu bbanga erya ssabbiiti 3 ezisooka, omulimi aba waakubonaabonera bwereere ne bw'ateekamu amaanyi ag'enkana wa gye bujja. N'olwekyo kasooli asinga obungi akulira ku bikoola wakati wa 16 ku 20. Ku bino ebikoola okutandika ku kikoola ekisooka mpaka ekisembayo kye kisalawo endiisa ya kasooli waffe. Kubanga wali wankubira simu ngamba mulimisa kasooli wange aweese nteekako kigimusa ki mwattu. Nze oluusi nteera kubeera honest ngamba ezo sente zegulamu ennyama weeriire kubanga obudde buyiseewo. Leero bwe tutyo bwe tufundikidde, wabula omulundi ogujja tugenda kutandikira awo era tusuubira n'ebibuuzo ebimu by'osigazza bijja kuba biddibwamu. Samwiri Kawooya, BBS Terefayina, obulimi n'obulunzi.